omukisa mwebale mujja Peterson nze waŋŋamba nti emmeeza ya mitwalo 3 togenda kugisiira biki nenkuwa ebirango era ndowooza n'abaana bange tebalina kye baali bakusabye naye nze n'abantu bange bana kitegeeza nti tujja kugula ebifo byaffe emitwalo 55 ze miliyoni 2 tuzisasula za kaashi Batuma Karuru sooka obalemu olabe nga ziizo era Karuru yinza oba nga natoddeko ng'agula amafuta balamu okakase banyambalala zaffe zitubadde tuweereza tuzimanyi banange mukuba Karuru bala eyemwewezi ateza amafuta gwe tolina kaadi okuba eyo tugulagulako gonja biki ziweze so mu kuwagira kwaffe ekirabo kyo bayibuli egamba nti ekirabo ky'omuntu kimusekuliza ffe nga bwe twazze bana ebifo byaffe tusazeewo oba biweramu emmeeza oba tebiwera mmeeza tubigula emitwalo 55 kuwagira kirabo mukama kyeyakuwa mukama bampeera omukisa Ha ha ha!
Pastor William, please, mutereza omuntu obwe ojjeko okwemabega musigaza kanzezika. Yes, please, thank you. Nga buno nga bwizoba lukulu lya Peterson Musinguzi. Peterson Musinguzi kokumwala babaana ababi aleeta ababa abazwire 10 niko yabire nashati bigambo bugambo yanagiraku akali mayibobo mwana okumuhanda mukama simwe akali mayibobo Rwanda aba street kid ne babeeta ba mayibobo. So namazima Peterson akali mayibobo ninawo ba mayibobo abunihiriyo ababiri bashaka bali babasamwiruke munduke tumukyali ba mayibobo jangu bakomando ba Peterson muduke wano baraka kati bali masuti muduke yoweri tewekweka wadde kati wafuuka wakabi mubalaba bana abataka kati ka gurupu kano kali kafaanana ngaabo bemulabyabo muyimirire wano mwakyankalanya ekibuga abalala naye Katonda bulungi. Kati abasajja bano bemulaba n'abalala bangi nnyo Katonda bakyusizza bano balije kakati sebo yefuula international naye bano abasajja embeera ali yabakuba nebateeka ku luguudo nga street kid nga mulabye abantu bano abali bazikira okoze bulungi ate wayambadde kati yakutungidde ekyambalo kimunanga njagala kuba tosobola kuba jeno nga nze akujjayo sinaba jeno baleete mugamba mutya oba amayinja agagayina kabiri nze bantereko nga 3 afaza kakati bano abasajja nebaliza Katonda era nebazanye mukama bonna bamaani. Peterson Katonda amutwala mu kuyimba era Isan International atera okuleetera nekudoola ng'atambudde amawanga. Ono omusajja mukozi w'amasanyalaze akola n'ab'amasanyalaze alinnya miti atereeza amasanyalaze. This man is a great apostle. He has just come back from South Africa gy'adaweerereza naye kati yakomawo ono Pastor Kabaya wakabiri era abaana bamulekako erinnya Kabaya kati bano abantu baali ba Kabaya kati ono busumba w'amaanyi busumba bujingo nsanyusenyeho okubala mwebale kujja kuwagira abaana baffe bano kati ono ayina ekkanisa eri Kabwoye asumba bulanki yaffe ono serebu w'embalala ono yabba obugaali bw'omuhospito ono gwolaba nataasa hospito yaffe wano yembalala okumujja ku street kuba yagendanga n'akagaali akakadde n'akalekayo najja nakabye yagonyawonya hospito mbalala so kati naye twebaza Katonda olwakino kyafudde abantu bano so olwale bwendaba nga tuzze wano abantu mwenna nga muzze ku mukolo gwa yali mayibo naye kati international gospel artist nebazanye mukama abawo omukisa mwebale kujja ate namwe bane mwebale kuweesa mukama ekitiibwa kubanga muli bujulizi era muleetera bangi okulaba Katonda kubanga Katonda ayimusa omuntu oyo n'amufuula bw'ati bannaye togwamu ssuubi Katonda alina pulogulaamu yo mukama abampeera omukisa munsonyiwa okubaanika naye Katonda yabataasa gwetuakabi bano nabo olaba bamiliyoniya sente bazirina Pastor Kabaya. Pastor Kabaya ono nno nga bemubalabe bonna nakola nnyo omulimu gw'okubasabira n'okubakuba kibooko. Peterson namukuba kibooko n'avaamu omuntu yali street kid ono alwana ati kaali kalwanyi akaddugala bwe kati kambi bwe kati kato naye enwana yako kalwana na jirita kalwana na bisoga buli lunaku twabangako kwekayiri omusaya naye Katonda mulungi n'agenda nyamba bwegambala okubanga katereramu agambyeeri n'abakwatamu kyobola bayimiridde wano ng'ayambadde byeru kubanga kayagala okuyimba nenkasindika ewa mmere naye nanyambako nti kuba tojja kuba mu ttiimu bwe yamala n'afuna omukyalo ono baali wamu mu ttiimu ya mmere Simenta Florence n'amuteeka mu bandi kakati ekyo kyaleetera Peterson okukyuka nga tasobola kgenda ku bandi ng'akyagala
kati wetwogerera n'abazi awalizizazawangula zonna zemulabezazaziwangula best gospel artist ayimba olunyankole mu bulungi olwaleero asobola okuyimusa abantu ab'amaanyi omusumba Aloysius Bugingo n'omukyala we okuva e Kampala bano babuze emmotoka yaabwe after service ne bakatugenda ku mukolo gwa Peterson Musinzi. Mukama akwongerera eddala amafuta akwongera omukisa kusaliranga omuzaddewo ow'omwoyo Katonda akwongere kubanga okoze ebintu eby'amaanyi owesiza erinnya lya Mukama ekitiibwa. Mukama abawenye omukisa nzisigenda kwongera bingi Peterson maze Katono njagala okiriza okubanga saagala kutumula n'akakubalire onofuna obudde okabalire munzikiza twebaka twebazaako eriiso limwe ddala lisigala liraba twebakangako kati kyomulaba nina okumulabulamu ati awakakwatira kateeke wala n'olwekyo saagala kwogera bingi kubanga saagala bamuwa lunaku lwa kulya malawundi lwa kukyagala nga Peterson atukuba ebiziki. Njagala kwaniriza omusumba Aloysius Bugingo weebale nnyo kwagala mutabani wange era njagala mbategeeza abantu mwenna ab'embalala omusajja ono Peterson Musinguzi ye yantuusa ku musumba Aloysius Bugingo ono ye coordinator eyandetuma okusembera kubanga yajja ng'abalana nti munnaye nfunye opportunity ogenda okuyimba ku kalani watina ng'omuyayaza kukitwala bano bakukitwala mbakukwata amiso jangu ogulo tuteeremu akeedi ndowooza tukunoonyeza ettaka otekemu akeedi oba muolo mukama erinnya lya Mukama likuli ki liweebwa ekitiibwa. So saagala twala bigambo bingi zebansimbye kagomi kano mujja kugula mu bugulire ddala mugende nabo zakabakambadira kanyagiriza omusumba Aloysius Bugingo abeeko byayogera tukwebazizza nnyo weebale kujja kuzzaamu amaanyi mutabani tukubireko Mukama ffe engalo eza waggulu ddala waggulu w'omutwe waggulu w'omutweko. Aleluya. Atuleseewo lwakisa njagala kuyiga Lunyankole nyiga Olukiga nyiga Olutoolo nyiga Olunyolo njagala kuyiga ennimi ezo zonna eza RR naye neebaza Katonda olw'omukwano gwe mutulaga abooluganda. Mukama abawa omukisa. Sitambudde nzekka ntambule ne Susan Makula ntambule ne babrother bange babiri omu atudde wali azeeno ali wano jangu bakulabeko okubeera batulaba nnyo nga tuli ffenna tebamanyi ffe baani. Susan Makula mukyala wange, Simon muto wange, Richard muto wange. Era kiba kizibu nnyo okubeera bwendi nga tebaliiwo. Tutambulira wamu naye nga buli omu alina bizinesi ezaakola naye ate mu kkanisa bakadde ba kkanisa mu House of Prayer. Njagala kwebaza musumba wire tugwire webale okunjagala kubanga si kyangu nnyo omwana gumentalinga okukonekitinga ku muntu n'okkiriza enjiri bwe bulamu bwange era ntambuza njiri naye kati ewalala gye nagendanga nga waliyo batumwina abalala naye nga batumwina abalala tebasobola kuwuliriza baana bammanyi ate nga bo tebammanyi nange simanyirwa nnyo kati nga baagala ngende banoonye mbegayirire bannange ndeeta enjiri naye nga nange nakapa nange nga bakasita bendeetera batannabakulukuka bano abalokoka edda oba baganye okujja batuyambye ebifo bibeerewo naye ngaekituufu kiri nti tuba twagala betukola nabo webale kumpa mukono gwa ddyo era nange omwana ono mwagala nnyo naye ate kati gaffe abakulu n'abakulu emyaka
mbadde nteeka okujja abantu b'Embalala mwekubireko mu ngalo okujja nga muli bangi bwe muti. Omwana ono bwe yajja n'ambuulira emyezi mingi yaŋŋamba mwaka guwedde nga ŋŋamba konsati eno n'aŋŋamba naye tugisabire kubanga abantu b'ewaffe si bantu bakugenda mu kucakala era kati nze ndaba mwajuziza Kololo oba mwajuziza Namboole mwekubireko mu ngalo ez'abantu muli bangi nnyo 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 muli bangi nnyo era nsaba mugendera abo bwe muddayo mubeere bambasada balungi mutegeeze abatazze nti abalokole bwe bakuŋŋaana wabeerawo Katonda. Ekyokubiri bano abaana bonna abalina talenti baweereza Mukama naye tubawagire kubanga ab'omu nsi mubalaba nga bazze mu Mbalala ne bajjula ate ensi twagivaamu naye n'ekidongo bwe kikuba nalaba ng'eronyeenya. Kati tuwagire abaana bano baweereze Katonda ate basobole okwekulaakulanya. Bw'abanga ayagala kukola bizinensi, bw'abanga ayagala kuwasa, mu buli kintu kyonna tubawagire tiwali walala bwe bagenda kulaga. Era ffe ne Susan Makula generally ayina vision era yagigamba abayimbi beeno tugenda kuleeta street jam eya gospel. Street jam ya gospel akyanoonya basponsa nze wendi okukola paati yange naye nga twagala tubeeko enguudo ze tusiba mu Mbalala ng'emmoloka teziyitamu muzine okuva ekawungeezi paka ku makya. Tujja kukikola kigenda kutandikira wano naye tujja kitambuza bitundu by'eggwanga byonna nga kyetunoonya kusuulula balokole baddemu beeyagale nga bwe beeyagalanga biri bye baakola loose wa sitaani kati beeyagala ebyewa Katonda ebirimu amagoba. So omwana e Kampala eyo yayimbye oluyimba n'agamba nti mwagala tumale kwambala biziinaatu tukole tutya? Tusiiwuke twambale bubi mulyoke mugambe tuli balokole nagati ebyo byakyuka. Abalokole tunyirira, abalokole tunyirira, abalokole tweyagalira mu Yesu. Tuli balokole emisana n'ekiro era tutambulira mu bivulu eby'abalokole byokka. So Mukama abambeera omukisa mwebale mujja. Peterson nze waŋŋamba nti emmeeza ya mitwalo 3 togenda kugisiira biki biki nenkuwa ebirango era ndowooza n'abaana bange tebalina kye baali bakusabye naye nze n'abantu bange bana kitegeeza nti tujja kugula ebifo byaffe emitwalo 55 ze miliyoni 2 tuzisasula za kaashi. Bantu Makaruru Sooka obalemu olabe nga ziizo era Karuru yinza oba nga natoddeko ng'agula amafuta balamu okakase banyambalala zaffe zitubadde tuweereza tuzimanyi bananga mukuba Karuru bala eyemwewezi ateza amafuta gwe tolina kaasi okuba eyo tukulagulako gonja biki ziweze. So mu kuwagira kwaffe ekirabo kyo bayibuli egamba nti ekirabo ky'omuntu kimuseguliza. Ffe nga bwe twazze bana ebifo byaffe tusazeewo oba biweramu emmeeza oba tebiwera mmeeza tubigula emitwalo 55 kuwagira kirabo Mukama kye yakuwa. Mukama abambeera omukisa nange njagala kubayita ate ng'ennaku z'omwezi 29 Septemba Kololo Apostle Wira ajja kubaayo omuweereza. Tuli basanyufu nti bwe namugamba yakkiriza. So mark the date 29 September Ludawa Kololo forward Independence Night. Watch. Guno omulundi Abannayuganda ekikwatagana ku independence leka tukiteekemu amaanyi. N'olwekyo ku luno omulundi twetaaga tuli musumba era ensonga nzijja n'obusungu bungi njagala kusaba Katonda
kubeera fully independent. N'olwekyo nkubira Omulanga abantu mwenna tugende ku Independence Night nga tulina ekigendererwa kyakusabira Uganda efune obwetwaze. Basiba batufuna wulidde bubi abasajja nga baga mwakoze etteeka tubamye si za bwereere za kutuwola akutuwola naye era batukanga tebagenda kutuwola kubanga twagaana ebisiyaga kanimbaji. N'olwekyo abooluganda mbakubira Omulanga Independence Night eno tugiteekemu n'obusuulu tugende tukoowule Katonda oba ikonomi etannabeera independent Katonda atuyambe ikonomi y'eggwanga esumulukuke. Leka tugende musumba ekyo kyanyongeddemu olusumba nga Independence Night niwo kiba kiri ne bwe kiba kirino era ngenda kumugulayizinga atandisa okumugulayizinga Mukama wonse. Ekyo kyennyini ye saavisi gye tubaddemu ne tugamba tugenda kusiba ennaku 40 tutandika nga 28 Augusiti tujja genda paka nga 8 Okitoba enkeera nga 9 Independence yaffe tugenda kuteekayo foundation omusingi gwa nnaku 42 ez'okusaba n'okusiiba nga tukaabirira mu Mukama eggwanga libeere independent, gwobeere independent, abaana bo babeere independent, omusaayi gwe gufune independence, amagumba go gafune independence, obulamu bwo otambule nga olina independence. So this is more serious. Nebaza Mukama tuli mwoyo gwe gumu ne Apostle Willie tumwine. Mukama abampeera omukisa mbaaniriza ku mulundi ogwakaseera nakajje ku Apostle bwenkaddiza yamanyi gye yakajje nemwe bali batwaliriza nange nenkaddiza sipiidi atuteekemu sipiidi omukubira engalo ez'amaanyi. bagenda mbaza kubaha ebirabo baza kubahereza ebirabo tukusaba nawe usembere okay kaba basoke pastor Bukingo bantita sipiidi ate ngenda kujja mutegekera tenti yaffe tuwandikako Mbarara tokenda tubayigiremu abakampala omumanyi tubasobola tuba ekifo kyaffe Mbarara tuule omwe tusiibe nammwe Katonda yanasalawo kyanatuma kale muweereza akazindaalo Mukama Simwe as Peterson and the Lord of Salvation Music Talents Uganda twategeseyo ekirabo kino nga kyakuweebwa Musumba ne mama mwebale nnyo tusaba otusomera obubaka obuliko mu linnya lya Yesu. Obako obuliko bugamba nti a token of appreciation presented to Pastor Lucius Bukingo in recognition of your invaluable support as chief guest. Proverbs 17:17, may God bless you. 18 years of Peterson MA, 20th August 2023. Muterongo mwana akihamba jeza street to tuyo mwishongoro tsishobwire kano kamuzeyi okunatata nowe yapindure chini munyekerize tumpereze iki nawe. Wow, yes muzeyi kusomera bakombe tuya mukama buza A token of appreciation presented to Apostle Willie Tumwine. I couldn't be here today if you did not believe in me. Thank you for everything you have taught me. You are the most incredible man. Isaiah 38:19. May God bless you. Wow. Thank you very much. Hallelujah. Aka nakamawe tuli nibagambira ngo aruma wanyurire munyikirize ngo barije twakire mama umushomeri akantu akahabwe nshonga nimpurira n'imyenda ndamuteganya service tere ngaro z'abantu bakiri mami ngaro z'amani it is an award tumwakire nababiri nabemanya
A token of appreciation presented to Mama Florence Msimita. Having you by my side makes me who I am today. Thank you so much for supporting me unconditionally. Psalms 103, verse 1 to 4. May God bless you. 18 years in Peterson MA, 20th August 2023. Kanaka mami wanje tumwachire mama Mbera Simwe katonda w'amaanyi oyo pasa mukingo yasazamo omuzimu gw'okukula ffe twagenda kuzalibwa ng'alikwata nayelaba ekyosomeiwe sebo ekyosomeiwe bakomo olumenda kigemanako gwakuleme. A token of appreciation presented to Mama Mary Asimwe. I can never be able to repay you for the time and love you have shown me growing up, but know that I appreciate it all. 2 Corinthians chapter 9, verse number 11. May God bless you. 18 years of Peterson. Wow. Yes. Kale mutete mkwate baba herese baba heresa then baba tete chani mjore kono. Yes. Bari manga kuyamba bana mubasindika majamba ko mukasasoro mubatere ngeri ati no mwifuza mu ababiri mera sima na msimenta na pasta bari yashwaite twagorwako banange obamwe nayo mwana wo street muzindikire katete manga kirabika wali mwechama to do no mwamuzi wenjura so obero watandikira ulira badera bakubira omulanga mwenna asobola okuyamba y'omwana omu street. Yes. Katonda ajja kuwa omukisa. Oyinza okuba nga tosobola mutwalawo kubanga tebaabangu asobola okubba nakutawaanya mundeetere wange nina amaka ge nabazimbira wekyojja okukola kwe kumuteekamu akasente asome emmere n'ebi nomugulire bintu bino oyo omwana tomanyi ekyayinza okubeera nga Petersoni. So omuntu yenna mu mbala ayagala okutaasayo street child mundeetere ejja kuwa obulaalo naye gwe kyokola kwe kumulabirira mukama abakeke mwetegeke musale keke ate musale obuntu bukyo buky'abantu bangafutaha bakukontujja mubalakafutaha balebula ekyegalo erwo solid media femonyo yatsindwa Anita 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Katukole ebintu bingi bapasa batule bajja kubawa keke then katuberezeemu nga tuyita abayimbi nedda si bayimbi abantu abagula abakwenda gula CD abakwenda gula flash